mega ibada yonna ya faraba olina kuyita mu sunna. Okunyweza ibada yonna ya faraba ogisangemu obwangu ate olina kukumira eno mu sunna eno. Ku lwaki? Ibada yonna batugambe essala ettaano bw'obanga twazitaddeeko sunna ebanga ennyumba etalina kikomera ababbi bagitukako mangu. So ennyumba erina ekikomera balina okusooka okutunka n'ekikomera kyokka. Bwe bakimaliriza then batunka ate n'ennyumba yennyini. Amakulu shaitaani eneekujja ku ssala erina kusooka kutunka nazisunna zino. Njagala onsigire ekifaananyi omuntu nga yamanyira okusala salatul layiri ate sibuhe mulemu. Omuntu ng'ayimuka nasala salatul layiri ate sibuhe mulemu. Ng'asala tahiyatul masjidi ate dhuhuri emuleme ate nga bwamala okusala tahiyatul masjidi alaga. Amakulu shaitaani ogifuula bize mu kulwanyisa zino eza sunna n'etatuuka ku faraba. Eba ekyalina olutalo olusooka olw'okujja ku ssala eza sunna bwe lumala eryo okitandike luno. Atalina ssala za sunna shaitaani etuuka butereevu ku za faraba. Era kyobola abasinga mu ffe tofaayo oba dhuhuri empiseeko yagigatta naafi ate waliwo buzibu. Ate omulala tannasala dhuhuri tannasala asiri ate ali bize naye tannakyawulira yagigatta ne magaribi. Njagatta dhuhuri nasiri ne magaribi neerabira nti kiri haramu okugatta essala essatu. N'oba olina ekisonyiisa ekikomawa tukuma kwezi tukuma ku ssala meka tetugatta ssala ssatu abadan tukuma ku bbiri. Oba mulwadde oba wa safaari alina safaari nene tugatta tukuma kwezi. Kizira musango munene ebitagambika ogatta essatu tugatta essala bbiri. Ate ekyokubiri ez'emisana bazigatta na za misana ye dhuhuri nasiri kubanga Allah yakola ibada zino nga ibada ez'emisana zentono ez'ekiro zennyingi oba za faraba oba za sunna. Ne bw'otunira swala za sunna mu misana mulimu ntono ekiri waliyo nnyingi. Ne bw'otunira swala za faraba emisana waliwo ntono ekiri waliyo ssatu magaribi ne isha ne subuhi za kiro. Omusana gulinako swala mmeka? Dhuhuri nasiri. Neza sunna bwe ziri ekiri waliyo nnyingi. Allah atuwa ibada mu budde obw'ekiro mwe. Ne bw'ogenda mu Ramanzaani ibada ze tukola mu Ramanzaani ekiro ziba nnyingi okusinga ze tukola emisana. Kati esswala ez'emisana tezigenda kiro kiri haramu. Era kyolaga nti hafidhu ala salawaati wassalaati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Mwekume nnyo obudde bw'esswala naddala aswiri yesswala yokka gye yayogerako mu Qur'an ng'ayogerako okuba nti oba muyitirivu wa kwegyekuuma nnyo. Ku lwaki? Yeggalawo ez'emisana ereme genda wa kiro kubanga kizira. Hafidhu ala salawaati abange mukuume nnyo obudde bw'esswala mwekume nnyo obudde bw'esswala wassalaati alwusta naddala asiri. Mu Qur'an yanokulayo esswala egi asiri bwe yali ayogera ku kukuuma obudde bw'esswala. Lwaki? Yatukola tumanyi ja kwefuula bize ne bakasitoma ne bizinesi yo ndi bize eyingire mu magaribi ate magaribi oba kiro. Esswala ezigattibwa ze zifaanagana obudde. Dhuhuri nasiri zifaanagana bw'aba alina ekisonyiisa ng'enkuba safaari obulwadde asobogatta. Then ne magaribi ne isha kubanga nazo zombi za kiro. Era bwe yali ayogera yazigatta. Bwe yali ayogera ku budde bw'esswala yazigatta. Aqimi ssalata liduluki shamsi ila ghasaqi llayl wa qur'ana alfajiri inna qur'ana alfajiri kana mashhuda.
aqimis salata liduluki shamsi muyimirizeewo esswala ng'enjuba emaze okukyuka ye dhuhuri nasiri. aqimis salata liduluki shamsi muyimirizeewo esswala ng'enjuba emaze okukyuka ye dhuhuri nasiri ila ghasaqi lleyili n'entandikwa y'ekiro ye magribi ne isha wa qur'an alfajiri ye salati alfajiri gye tumanyi nga salati subuhi zonna nazimalayo azigase qur'an yetula zebagatta naye omwana adamu tekimugaana kugatta dhuhuri nasiri ne magaribi ne isha zonna nnya ade bizi ne bakasitoma. Sheikh wafumu yatugamba ebiwalabu eyo nti bwobanga oyagala kubeera bize ffe tutera nnyo okubeera bize obudde obufikka mwe tuteeka esswala za Allah ziba ziberanga 11 nayanguwa yawe nasika aswiri mangu awo ziba ziberanga 4 ez'ekiro nayanguwa asike isha natugamba nti bwobanga oyagala kubeera bize beera bize na bya Allah obudde obuwandagala bw'oteekamu ebibyo ggwe so si ffe kubeera bize mu byaffe obudde obuwandagadde mwoteeka ebyani ebya Allah. tulina kubeera bize na bya Allah bw'omala ebya Allah obuwandagala mwoteeka bizinesi zo ne bakasoma abo naye ng'ani oba abaana tebasome kati school fees zafuse school fees kizira okugatta esswala 3 kizira esswala ez'emisana okuyingira ekiro oba ez'ekiro okuyingira emisana. Kati nga salati subuhi tebagisala misana esswala ya kiro naye abantu babeera ku ntimbe z'ebifaananyi mipiira mizannyo ne beebaka leeti n'agisala ng'enjuba yayasedda. naye nga nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba thalatha la yaqubalu llahu minhum ssala abantu bamiteeka 3 Allah takkiriza ssala zaabwe naye mubo mulimu man ata ssala dibaara omuntu asala esswala ng'obudde bwayo buweddeko nga talina kisonyiisa ekya shariya kubanga shariya yateekawo ebisonyiisa. kati ng'omuntu omulwadde kyangu otula omumegga omuntu omulwadde kyangu empisa omukubaka mu nguluze oba makerenda gamize oba kale oba olumu wadde safaari n'okumawo waka n'okowa nnyo subuhi n'ekuyitako naye wali abaana adamu nga yo olubeerera subuhi agisala enjuba eyaka Allah takkiriza swalayo oba osadde naye teyitirina makulu. man ata ssala dibaara omuntu agenda okumizawo esswala ng'eweddeko budde bwayo buweddeko talina kisonyiisa. kati esswala bwe yali anatera okufa sallallahu alayhi wasallama ng'obulwadde bumugonzezza ebigambo bye yasembayo okusibirira eno ng'agenda assala wama malakat aimanukum bantu ba kibiina kyange nze ŋŋenze naye esswala n'abo boolabirira eka assala wama malakat aimanukum esswala yagyogera ebiri ebyo yasembayo mu kamwake okutusibirira era tewayita kadde kawanvu Allah n'amutwala sallallahu alayhi wasallam. esswala n'abo boolabirira eka olabanga ab'okusaaga bagenda otukubya emigo ku kiyama abo gwe girega samba linnya teki omwana tugwe twakuwa kyokka ate nze newunya bw'oba omukima ojja weegonza olinga mukira gwa kapa. musajja mukulu n'atula ne mukyala we nti wayi olaba oti hafisi ono isima nga mwesibyeko tumumuwe nti ne batula babiri mu bedroom yabwe ne bakkanye bakuba omwana wabwe omuwala mbuze ndi city born tombuulira ebyo oyo agenda otukubya emiggo oyo gwolaba bagenda otubuuza 4 n'akataano okujjako Allah gwasaasidde
kubanga omwana Adamu bw'amala okuba n'omukyala mu bedroom mulundi gumu ebiri alabanga badeni kuye sente zange azitya mmere yange malira na biseera bw'aba alaba naye ng'omulimu gwakola gugambika oyo golaba bamukuggyeko omali emyezi 3 olabe bamukuggyeko batemali emyezi egi tesobola nakuwera nga tonneekumamu gotaaka naye shayitaani etulimbalimba nekulaga nga atalina mulimu akumenya obumenya n'essente zo zifiira bwereere tezifiira bwereere assala wama malakat aimaanukum essala naabwe mulabirira eka yakozesa wama malakat aimaanukum abalya mukono gwammwe ogwa ddyo amakulu googera n'oyiiya n'oleta ne bakola ki ne balya n'ogera n'oyiiya n'oleta kasukaali n'oleta akagaati n'oleta otuuta ng'ategeeza ki nabo tubalabirire bulungi tubakwate bulungi baliko ejjana baliko omuliro kakati tugenda kusomayo hadithi emu y'essala mu mbeera zaffe eza bulijjo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe twalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yaba profesa w'ensi yonna tewali koosi eri awo ku yunivasite tewaliwo koosi neegi okujja kunga nabbi agitusomesa sallallahu alaihi wasallama tewaliyo neegi hatta waliwo neziyasomesanga teziriiwaawo twalina omusomesa waffe Warabu nga yaga nti zimbulirayo koosi emu ku yunivasite nze nkuwe aya ne hadithi naye wallahi nga ne bw'oyogera ki ng'akuleetera mukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bya medicine yali mukugu bw'ogenda mulo ye kabaka wa lo mass communication Allahu akbar tanalabikako neewuunya bwe yatuuka ku nnema nadda ne mukati abannema singa baali bamanyi bali badde beekwata hadiisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama okukuuma entobazi n'agenda ne mu agriculture ng'ewaabwe tebalima tulina omulyango baabu almusaaqaati walmuzaara gwogera ku agriculture mulyango omulamba guli awo naye nga bw'otuuka ewaabwe balina desert nagayinjayinja na musenyu tewali kyolimawo nekimera waabwe militale waliwo amwenkana mbya militale sallallahu alaihi wasallam tewaliyo koosi eri awo n'atunyonyola ebyokujja mu maaso obulamu bwaffe kati waliwo hadithi gyenjaddinyala tusome eya abi hurayira eyogera ku ssala tujjemu ebyokuyiga bitonotono tugalewo an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama la salata bihadarati at-ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani rawahu al-bukhari wa muslim hadithi nyimpi bweti bigambo bitonotono hadithi ezo bazikwata nga Qur'an bw'omala okukwata Qur'an otandika okukwata hadithi naye nga bakwata Qur'an bakwata na hadithi mu layini emu ku emu ate n'ogenda n'ozisama ewa sheekh n'akuwuliriza kubanga nazo zibamu ensobi n'akutereeza kandi nabbi atugamba mu hadithi eno sallallahu alaihi wasallam tokkizibwa kuyingira swala nga bajjudde emmere la salata bihadarati ta'am tokkirizibwa kuyingira swala nga bajjudde emmere basahaba abasoma ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bayina obwongo bufe butalina kyolaba bo ife ne basahaba fe tulinga baana bato ku kikajjo omwana omutongo oyagala ali ekikajjo omala mugayizaamu n'omuwa n'anunamu kaki kati fe bigambo Allah n'awuliriza abamanyi ne baddamu ne babigaaya fe tulyoke tubitegeere era ddala za nabbi tezaabanga mpanvu yasulangawo nduli fe bamala kukwasa yasanku etooka tuzifumbisa naye bwe yabiwanga binene bwebiti ne babitegeera lwaki atugaana okuyingira essala nga bajjudde emmere concentration oyinza okubeera mu ssala enjala ennuma naye akakoko olukoko ndulabye luna lumyufu bwe luti tunaalusanga
oleme kusaala ng'ebirowoozo biri mu swala ebirala biri ku ki ku mmere kubanga esswala percentage yayo ennene concentration tulaba tugamba nti qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un bamaze okufuna okwesima abakkiriza abakkakkana mu swala nabanga swala eba swala birowoozo byonna wano so se birowoozo biri wano ebimu birala biri mu katale birala biri eri al-khushu' fi sala era makisi ezisinga mu swala ziri mu kantu ako omuntu abeera mu swala naye nga ali mu katale ali ku mulimu abalala ne bawasa waliwo omuwala gwe yalabye omubalagavu nakubamu obufaananyi awo nga muwoyi ali mu swala concentration mu swala kikulu la salata bihadarati taam toyingira swala nga bajjudde emmere sooka oli emmere yo ku lwaki oleme kusaala swala nfu bwona omala genda osaale ng'omutima guli mu kifo eki era tusanga ng'omusajja atuddeawo ku lubalaza era kikomando kyengeno basaala n'omutendo obujega duniya bamazeemu eswala egenda maaso limu kulya muleka alye niba nasala jama neggwa nasala yeka waakiri okusinga osaala eswala enfu waakiri agisaala yeka naye nga ntuufu kikomando kyange nakisanga ate kibadde kyanyama ate watera okuyitawo kapa tezikibiza nezikirya ebe kyali swala muleka ali ekikomando kye omutima gubeere mu kifo eki ajje mu swala nga ali mu swala wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathani era tokkirizibwa kuyingira swala nga weekuniza al-akhbathani yelongo kolo ne short call kyeta al-akhbathani amazzi gakuluma abalala agenda nabanga agala kunkumula kati oluusi ebiseera bya bunnyogovu aga nti ate ngende nkwate mu mazzi agannyogoga kansibe musulo male okusaala n'alyoka yenyolera mu swala kwolwo alaba nga imaamu awanvuyiza kumbe imaamu tawanvuyiza gwolina bizibu byo kyava tugamba nti teri swala genda okunkumule niba osanga nga jamii ewedde tewali buzibu wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathani tokkizibwa kuyingira swala nga weekuniza weesibye so kugenda omalirize ebyetaago byo bulungi omutima gubeere wamu oyingire mu swala nga omutima guli kiki abamanyi ne bayingizaawo programu ate ku mulembe guno ogwaffe ezalabise nnyo mu bulamu bwaffe nga programu ezo oba ozirina toyingira swala qiyasan osobola okuvuga emmoloka notuka ku muzikiti nopakinga notunulira abavubuka abayimiddewo bambadde ebikootikooti n'ebijaketi omutima ne gukugamba nti sayidi mina togenda zisanga togenda kusaala bireke bana basajja nga bye batunulidde bwe bati sayidi mina sigenda zisangako togenda musala kubanga omutima togenda kuba musala baganda baffe bavuga piki yabategula ezo ne baddale mukati bw'olabanga ekifo otadde booda togenda kutebenkera mu ssala tosaala tuula ku booda yo bwemala okusaala oyite muzammiro gwomanyi omugere jangu ontulire ku piki yange mala okusaala osaali swala nga omutima guli mu kifo eki so sigamba nti okugisanga n'obutagisanga nalabye ngaekifo tekirina security bulungi kino tuli fenna tuula ku piki yo kuuma emmotoka yo bamala okusaala oyitewo gwomanyi era omugaa nti yoli buzibu omugaa nti munayi mmoloka eno natudde ogireeka wano abantu abo omutima gwange gwabatidde ndabiraako wano eddakiika 5-7 nzije kyonna ekiyinza okukulemesa ebirowoozo okuba ewamu mu swala tosaala sooka omaliriza ekyo kubanga ebirowoozo bigaana okubeera ewamu kino kyokola kifu sooka ofune ekinaakuleetera okuba nti otebenkera jjukira nti ffe tuli basajja banaku tusuleyo mu kafunda mu kimumbaasa akati oluusi mama w'abaana yagenze kukyala akazigo bw'okalekawo bagenda kubamenya bulijjo olekayo mama w'abaana kati yagenze n'obwana okola ki naye woovirawo bwoti tosanga mu ka tv kaffe
n'akafaliso naddengeze ku subuhi jamaani nina omutima gwaŋŋambye nti tebatubbe wano togenda linda bana bavuddeyo ajja kukuumire naye ate olina okugenda ku muzikiti okusaala ekiro kyerabira olina okugenda ku muzikiti okusaala kubanga wadde bamaze okusaala genda ku muzikiti osaalewo wadde onoosaala wekka genda osaale ku lwaki anti n'ebyo ebigere bijja otambula ng'ojja ku muzikiti birimu empeera ezo nazo zifune wakiri ezajjama zikusube niyo ofune ez'ebirala esswala yonna ey'oku muzikiti tenkanika n'ebigere bino byonna byazaalinyamu allah muzimbiramu nnyumba mujja n'ebigere byazatambula era basahaba abamu bwe bakimanya abali basula okumpi n'omuzikiti ne basenguka ebigere byeyongere abaali basula okumpi n'omuzikiti beeyongerayo ebigere bikoleki wano ntambula ebigere 5 mubampese ku muzikiti yeyongereyo eri naye kyonna kyonna ekiyinza okuleeta obuzibu noba nga tojja kutebenkera mu ssala wabula ekyo kikola nga si kyalubeerera si lubeerera olukima essala nga gwojjayo mmere kulya batugamba tosala nga bajjudde emmere si kyekyate olukima essala nga olukojjayo emmere nedda bategeeza singa kiba kiguddewo kati nga babeera ku mikolo self service bagaye nti bannange musimbire ayi mutandika okulya emmere ng'olyaga nti affe tumale kusaala omugamba nga nti tumale kulya self service abantu batandise okukima emmere wali ng'atonagala tumale kusaala omutima tegenda kuba naddala ffe abanaku kubanga ezigula akakoosi tuzirina funye omukisa gulya ekakoko akategerekeka mbw atuŋŋamba swala tunaakazanga abamanyi abamu bagaa nti bwebanga emmere gye bajjudde wali tekutwala birowoozo gwosobola okusaala kubanga wali abamu ng'enkoko temutwala birowoozo ennyama temutwala birowoozo kabasimati naye ffe bannakunkunya edda kabasimati olwawo kafuna akanyuma k'embuzi olwawo kukola ki katooka wofunye omukisa bakuyise ku mukolo gwa kigaggagagga oyagala osasulawo wonna wonna wokamiisinze wonna ate onaawoza ssala naye bannange allah yatwagala nnyo n'asimplifyinga buli kantu kyolaba amateeka g'obusiraamu tegalinga mutayimbwa oguteeweta gali flexible nnyo amateeka ga sharia gali flexible bitagambika ate gy'okuma okugasoma gye gakuma okubeera flexible okagiramu katonda bwe kati gwekola kino okagiramu katonda bwe kati nedda yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra allah atwagaliza bwangu mu nsi muno tayagala tukalubirirwe allah tabaraka wataala yatukola tayagala osange kantu konna kakaluba mu bulamu tayagala osange kantu konna kakaluba mu ddiini byonna ayagala eddiini eduniya obulamu obisange nga biri soft naye bwe baagaliza ffe twali tubyagaddeko ffe twagala bintu byangu twagala bikaluba ebizibuzibu bye twagala tulabaga nti taha ma anzalna alaika alqur'ana litashqa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam saakussaako qur'ani kubonaabona nakussaako qur'ani kufuna mirembe nakussaako qur'an kufuna mirembe sijikussangako kubonaabona amakulu buli ayagala obutabonaabona nansi eno qur'an ate nno ffe nga amagezi agaffe gatulaga mbwekaluba ebiri mu qur'ani bizito nnyo ebiri mu qur'ani ne culture kyekisinga obuzito culture nzibu nnyo culture ekalubya obulamu wegezi ozaala abalongo ojja kitegeera culture omukyala n'amala akufaako ng'ogenda kuyita mu bya culture yaffe eyawano kubanga mbu olina okumusiba aleme kuddamu kujja mu bedroom ekiro naye emikolo gy'oyitamu mukama wange si myangu naye ate mu busiraamu tewali oli afudde tugenze kumuzika biwedde teri mukolo n'ogu naye ffe tugaa nti ffe culture yaffe sigivaako ffe twagala nnyo ebizibu
ate Allah n'atwanguyiza yassa Qur'an yetwanguyiza bulamu ayagala tusange obwangu mu bulamu tusange obwangu mu ddiini tusange obwangu ku kiyama tusange obwangu mu ntaana wonna buli kimu nga kyangu ffe situbyagala yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al insanu dhaifa Allah sa Qur'ani kwagala twewulira kubanga tunda tuli banafu wa khuliqa al insan dhaifa obutonde bw'omwanadamu munafu tasobola ebyo ne biyikanikirira waliwo bannafu bagenda bawuzuumya eŋŋambo waliwo bannafu bagenda bemasaga n'ebigambo babitambuza nti abawandika hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Buwarabu bali bawandika culture y'Abawarabu oyo byayogera tabimanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka mu Bawarabu nga balina culture n'azibasuuza ekyokulabirako omukyala bwe yagendanga mu mbeera ze ez'omwezi yasulanga mu keegi amaka gabanga ku kakeegi eri wansi nga tebatajjeni ajja kukomawo eno ng'ateredde yaga nti aba talina buzibu mumuleke ekyenjawulo kiri eki taba na munne mu bedroom ebisigadde biri nomu ebisigadde biri kiki nomu n'abasuuza kaliki eyo bwe yafiirwanga bba baali basajja bazibu nnyo Abawarabu ti wa bisiraani abeera mu keegi okumala omwaka mulamba osaaga ne kaliki aggwe mu keegi bwe gugwako ne bamuleetera obusa bw'eŋŋamiya n'abwesaaba yenna nga ne bamuwa amazzi anabe ebisiraani bye bimugweko akomewo mu bantu oyinza otya ofiirwa omusajja eyo sikwekaluubiriza okwo nabaga nti nedda nti atula myezi ena n'ennaku 10 ate sina mukeegi abeera ne banne wano mu nnyumba ye n'akibasuuza n'ebirala nga twagenze kumenya bye basanga nabyo mu maka awo nga biziitowo kamala obukamazi Allah n'atusiza Qur'an nawewula waliwo kaliki ezibalina nga tuzisobola wano nga kwozaala omwana omuwala obubwavu muziikirawo naye wano kumwana kisobola ekyo bali basajja balina emitima jama njagala omubuulire wakawasoma za university wasiza akakyala kumufunye ka baby gaalo tigenda osime eyo kalicha yakusaaga Allah yaga nti wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira temuta baana bamwe kutya bwavu naibagana nabi naibasuuza sallallahu alaihi wasallam boogera byatamanyimbo abawandika irimu abawandika hadithi za nabbi bali bawandika kalcha z'Abawarabu kalcha zaaliwo eno dini ate nno bw'ogenda okusoma n'owetegereza Allah alina obuyinza ebintu bino yali ngeri yabiseetingamu abawandisi ba irimu bannakinku mu kwandika irimu ate tebavaawo bava bali Imamu al-Bukhari ava Uzbekistan kati bakalisha y'Abawarabu agiwandika jagaza Imam legend wa irimu ya hadith Muhammad ibn Ismail al-Bukhari bamuzala mwaka 1994 hijiriya mu Bukhari mu Uzbekistan eyo Russia oye kabaka mu kwandika irimu ya hadith taba nko musajja mu Arabu yayiga ruyigi kubanga irimu esigala irimu yenna solo kuva gyavudde naji masteringa bulungi nnyo amuddirira Muslim bun Hajjaj bun Muslim an-Naisaburi bamuzala mwaka 2006 njogera ja hijiriya emyaka si eddi 2006 musajja mu Irani yawa matuka najagwe Makka n'atabula irimu ati n'atunga ekitabo Imam Ahmad ibn Hanbal bamuzala 1964 hijiriya eri musajja ava mu Iraq Baghdad wakati wa Makka ne Baghdad na kati bali nyawo nnyonyi okuyita wansi olama osobola okuyita wansi ewali buzibu nezi weeks zonga 2
Musa yegguka ne basi mudungu bwemwebaka bwemuddamu bwemwebaka bwemuddamu tuli fena abantu bagenda bemasaga n'ebigambo tebabimanyi bwogenda okutunulira abamanyi abasinga percentage kumpi 85% tebavaawo bava bali Ibn Taymiyyah ava mu Damascus Syria bamuzaala 661 hijiriya Damascus kati waliyo mundu Imam Nawawi Damascus era Syria 632 hijiriya omwaka gwamuzaaliramu banaba wano baluwa Makka Madina nawo webali naye batono Imam Shafi'i Imam Malik abo baawo ku center abasinga Allah yabajja bali bonna bawulira Abi Dawuda Tirmidhi Nasa Ibn Majah tewali avaawo bava bali kati ate ku mulembe guno Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ava mu Albania eyo najagwe Madina n'atabula ebigambo dada ne mukati kati olwaliro bukigo nti hadisa Sheikh Albani yagamba ntuufu atali wabwano very bad naye okuba nti Allah ali atumanyi tetusirika mimwa gyaffe giwewuka nnyo n'abajja ebbali kati mwogere eri yalinga yirimu source culture kati ngogwo okuva wano otandika okuwanika kalekya yabadinka ojagaza nojiwa obudde kati Imam al-Bukhari ekitabo ekiwanikira emyaka 15 ekitabo eki yakiwanikira emyaka 15 eyo nga kale kyakyogiwa obudde obwo bonna bukoleki ekitabo kimu yakiwanikira emyaka 15 nga bwaddamu bweyetegereza bwaddamu kyovula okuva lwe yakiwandiika teri yayinza kujja namukwata nti wano waliwo ensobi wabula ate abaddamu okuwanika bakopa sitayiro ye gyeyakozesa ebintu byayirimu tumalaga byogerera nga tobimanyi era kivula Allah yaleka asibyewo yagamba nti fasalu ahla dhikiri in kuntum la taalamun bwe mbasimanyi medicine nakubuuza babasoma medicine nerijjako byaki oba tomanyi buuza oli amanyi ate munange bino ebyeduniya tubuuza naye ebyeddiini dosanga omuvuka naga nti Imam salamu alaikum salam waliwo munnange wano yambuziza ekibuuzo kyokka nga ekibuuzo kyambuuza kinene n'omugamba nti n'omugamba otya naye muddamu byemmanyi mugamba nti mugambe nze saasoma ddiini sibimanyi noonya sheekh era mugende toddangamu kumbuuza ojja kunjokesa essomo ly'okukiyama kati ngaakubuuza lwaki ne muga katandika okumbuuza ebyallo oba ebyekisawo nanga nti asinza bikubuuza ku lwaki anti kimanyi nti wabisoma kati lwaki eno weekengera nti osinza mubuuza ya medicine tabimanyi ebyeddiini kase babuuza abali awo buli omwana yanukula nedda nabyo tetubiwewula nga biri webitteroyinza bwotayinza biwewula singa nzijjayo makerende esazo nekuuza nti gano mmera mmeka oyinza okumbulira era aliwo wano nga yasoma medicine yakubuuza soko mpe makerenda kikaha kigawunyaki nasooka yetegeeza nayoga nti omira bwoti ne bwoti naye ffe batudde mwaka eri awo mu dduuka beebuuza ebibuuzo ne waddamu nooli naddamu wabisoma obimanyi okakkana era tumaliriza tutandise okuwalampa n'abamanyi ba umma tubataddemu grade oyo oloko oli international wakati ono atetenkanya bitetenkanye abamanyi abatusomesa eddiini tebabawalampako kubanga tewaliyo Qur'an eriroko oba hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ezo ziriroko ziri international ekyakuleetera okumanya omusajja oyo kugusomesa ddiini kati atulaki omuyita loko byakugambye biriroko kale nze nganze omuntu sobola okuba loko naye byakugamba biri ebyo tebisobola kubeera loko maliriza nga kwotisa omwoyo gwange n'ogugwo okuyingiwaza akadde bwe kati mu bulamu bwaffe kubanga mwe muli ebbeeyi
nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ad-dunya mal'un, eduniya eno yonna nkolimire. Kujjako ebintu bibiri, al-alimu wal-mutaallim, omumanyi wa ilimu n'aginoonya. Eduniya nkolimire okujjako abantu bamiteeke meka, omumanyi n'aginoonya ilimu. Kikyategeeza nti eduniya nkolimire. Ebintu ebiri mu duniya muno bwe nnyo obudde ogenda kubula, bigenda kujja mu layini, kubanga sente zo kuzinoonya tekukoma. Okunoonya sente kukola ki? Nosanga n'omuzeeyi atunka mu kunoonya sente, n'akatandikwa nakantunka kunoonya sente, ebyo tebikoma. Ani okuzinoonya kibeere kaleko, bwe zibula ng'azitetenkanya, alimbye balimbye, asse basse, alina banyaze abo. Okujjako ebintu ebitali bikolimire biri ebi, omumanyi wa ilimu n'aginoonya, kubanga abo ababiri banoonya jana. Kati ngozanga katutudde wano tunoonya sente zigenda zijjawa wano, oba Sekakiza agenda tuwa nga tufuluma. Wano wetutudde teri kunoonya sente, tunoonya kiki? Kibulaga nti okujjako abo ababiri bo tebalina buzibu, kubanga bo bakunoonya jana, kutereeza jana, kunoonya akhira.